The Newsroom, where untold story is revealed. Beyond the Newsroom, njagala okubebaza mwenna abagenda maaso n'okubeeranga mwekumira ku mukutu semakutu kyokola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala naddala gwe ya subscribinga edda kyokola kya mwendo mungi naawe atana subscribinga nkusaba soko subscribing ate tusologera maaso n'okuba nga tutambuza ensonga nga bw'eri enkola yaffe nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gimpereka like wogiwa like wogiwadde muliro okugitambuza ate okutuuka ku buli sekinnomu kaakati nno akalulu k'akawempe North kagenze maaso n'okubeera nga akakwata wansi ne waggulu ate ekyalwaddaaki Bobi Wine akayuukidde abeesimbyewo bonna abaagala kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform agambye ku luno si bagenda maaso n'okubeera nga babeera n'abantu aba bakozesa wabula kyagendamu ke bayise kyayise protest vote oba akalulu k'okwekalakaasa kaakati FDC yiino ereese Khalifa Aganaga ovuganya ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North bino bye boogedde basindise ebikankana eri abo opponent abavuganya kakati nno ye musajja mukulu amanyikiddwako nga Alex Luwemba oba Muhammad Luwemba afuddeyo n'abaako byayogera kakati ye kanso nalukola wuno alayidde n'agamba bwe katajirya wafunira kaadi mu palamenti egenda kubeera ate nga efuuka yanjawulo bannakawempe babasuubiza ebintu bingi ate era n'ensonga ndala mpitirivu zenkuleetedde wabula nkujjukiza nti Beyond the Newsroom ayagala olanga naffe tukubireko wansi ku screen zaffe weeziri awo ate ngende maaso n'okubeera ng'ensonga tuzitambuza malira alisa nanzikiriza kansooke nkuwe video eno ate tweyongereyo Alex Waiswa mufumbiro bibino byayogera tunulira squad kati just kwata squad ya NUP okwate nezili squad endala olabani ina depth mu line up era ffe lwaki tulina process kubanga we have depth in our line up bonna basambi mbakwanjulidde abamu sibanjudde nemba kubulidde bwoba oyina abasambi nga bonna bazitonga abo tekiba kyangu kyakulondako omutuufu kuba bonna obeetaaga tetulaba enkambi 3 amaanyi g'abantu kasita gabanga googedde amazima ne bw'oleeta enkambi kabaka kambi ne bw'oleeta enkambi kabaka kambi ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kubulira ng'amaanyi g'abantu gamaze okugamba nti ono yalina fulaga yaabwe Allah akbar maswali anti nze nkubulidde ojja kulaba kati kyobadde oyogerako kyobuuziza by elections kyamazima tebatulangiriddeyo by election. Okusinziira ku bigambo bya musajja mukulu Alex Waiswa mufumbire ategeezezza nti n'ompwe eyongudde abampi n'abawanvu ogenda maaso n'okubanga etwala entebe ya Kawempe North nga bwe yali entebe yaabwe Muhammad Segirinya nagenda mu maaso n'okubanga ava mulamu bw'ensi n'agamba nti bo baakugenda maaso n'okubeera ng'era beddiza entebe ya Kawempe North. Kakati olunaku olwaleero waneeno enajjana nkumbi ku kitebe kya FDC abagenze maaso n'okubeera nga balangirira butereevu nga Khalifa Aganaga bwagenda okubeera nga abakwatira bendera mu kalulu ka Kawempe North aka by election. Aganaga agende akiikirire abantu b'e Kawempe North. Kakati nno ye Khalifa awera agamba nti amanye ebizibu bya bannakawempe byonna era abadde mu byabufuzi okumala akabanga kyavudde yeekukuutiriza ku bannabyabufuzi ab'enjawulo mpaawo n'omu amulabyemu mulamwa okutuuka ekibiina kya FDC oba oliawo kekimulabyemu mulamwa era ye ategeeza nti wagenda mu maaso n'okubeera nga akola ekyo n'okuweereza bannakawempe nga bwe kirina okubeera nga ate oba oliawo kitambula. Amanya amatuufu omuyita Mukiibi Sadanti Party President, Chairman, members of the FDC, all protocol observed. I greet you and I salute you in the almighty name of Allah. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Banange yenze
era yenze oyo. I'm ambitious and driven. Wow. I don't always settle. Buli kaseera mbeera nnoonya ekintu kyengezaako okweyongerako to achieve greatness. Baganda bange ab'e Kawempe mbaddeyo okumala ebbanga, nkuliddeyo embeera gye bayitamu ngimanyi kubanga nange gye mpitiddemu. Si nti abagagga bangi nnyo e Kawempe, bantu ba bulijjo nga ffe. Nze nafuna omukisa ne mba nga nina ekirooto, manya nga nina ekitone, nesobola okusurvivinga mu mbeera eno. N'eriyo baganda bange bangi nnyo bo tebalina bitone ate tebaasoma na nnyo, si baana b'abagagga, tebalina connection n'emu. Naye omulufula gye batemera buli we batematema bo bafuna magumba, ekinene nnyo babawadde babawa amasavu. Ne ŋŋamba engeri nange gye ndi omutuuze w'e Kawempe, this is the right time nzije nkiikirire abantu bange. Bw'olonda kalifu oba weetuukidde, bamaama abakadde, nze ndi mutabani wammwe, mwe bakyali bange ab'emyaka gyange, muli bakyali bange. Njagala tuyite mu kino ffembi, ngenda kuyita mu FBC nga tukozesa ekisumuluzo okuggulawo enjegere zonna ne kufulu zonna ezaali zaasibibwa. Ntwala akaseera kano okusaasira. Kakati ebya Khalifa Aganaga nga bitadde ku mabbali, ye His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza akakiiko k'ebyokulonda k'ekibiina kya National Unity Platform nti mutuweeyo omukulembeze omutuufu agenda okukulembera abantu bano kubanga ffe tubalinze ate era n'abalonzi babalinze, era n'ategeeza nti akalulu kano ke tugendamu aka Kawempe yagenda okubeera entandikwa y'akalulu k'okwekalakasa oba kyayise protest vote. Mutuwe candidate asaanidde, mutuwe candidate nga mutuufu kubanga n'abantu bagenda kuba batunuulidde, nange kennyini ngenda kuba mbatunuulidde. Tubeesiga, tubalinamu obwesige. Mutuwe candidate oyo tugenda kumuteekako amaanyi gaffe gonna, tugenda muteekako essaala zo zonna, tugenda muteekako ebirowoozo byaffe byonna, tugenda kungensi yonna yonna emuwagire, making sure mutuwa omuntu asaanidde nga yatikinga box zonna. Naffe bwe tumiyimirira emabega ne tugenda mu balonzi nga bagamba yes, National Unity Platform etukiikirira. Bannange mwetegedenke tugenda mu protest vote. We are going into protest vote. For a very long time Museveni has tried to discourage us from elections. Ayagala otukyayisa okulonda bitutame. This is going to be a fight between Museveni and the people. We don't expect anybody to stand in the middle. Kubaka tugenda fapagana na Museveni agenda kuba nnyo okulaba nga propping up abalala batubuzebuze. Affe target Museveni era yimirira wakati awo. Kakati nno ate ye Council Nalukola abantu bangi bazzenga bagamba nti kadi z'ekibiina kya National Unity Platform bazitunda, wabula okusinziira ku bigambo bya Nalukola agenze maaso n'okutegeeza nti mpaawo n'omu asabye yadde 10 okugera maaso n'okubanga afuna oba olyawo kaadi. Tewali yali ansabyeko ku ssente yonna mbuno muwe ssente mbu nsobole okufuna tiketi y'NUP. Aba boogera bijweteke byanjwanjwa oyo kalebule bagala okunyambaza nnyini eddiba ly'embuzi bandiise emisege balimba. Nze teri yali ansabyeko ku ssente, ekirala sinyumyangako na chairman Nyanzi ku WhatsApp nga bwe babijweteka. Teri yali ansabye ssente, neyo handwriting eyogerwako si yange mu WhatsApp, si yenze, siwandiika bwentu, n'oluzungu lwange si lweru, olwange lwa ddala nnyo okusinga kaawo, si yefa abaayogere. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agamba nti abalonzi n'abo bannakibiina kya National Unity Platform tebalina kutya agenda mu maaso nakubanga balekayo ballot oluvannyuma lw'okubeera nga kkooti ensukkulumu yayisizza olugaayo mu kkooti y'amagye n'egamba nti bye babadde bakola byonna tebibadde mu mateeka, n'abagamba mugyeyo obukofiira bwammwe mwambale ate twesogge bulungi campaign nga wamma ggwe munekanekanye. Agala mufune confidence baganda bange mumanye nti wadde tukimanyi baadde babasirira mu bumenyi bw'amateeka olunaku lwa leero
muli baddembe okwambala bereti zammwe nga bwe mwagala. This Kawempe by-election is going to be the beginning of the 2026 protest vote. Bwe tutandika akalulu ke Kawempe tetugenda kuzikiza paka 2026. Tugenda kubeera protest vote. Bagambye nti Museveni afubye nnyo bitutamya. Afubye nnyo okutamya abantu akalulu. Guno gwe mukisa gwaffe okwagaza abantu akalulu. Tugenda osudya kana akalulu mwe. Because the whole nation is going to be focused on Kawempe. So this is our opportunity. We are lighting a fire and it's not going to go down until 2026. Gwamulungi agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera ku Beyond the Newsroom. Nkusaba video gimpere like ate bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza. Anga twetegekera akalulu ka Kawempe by-elections. Ababaka bangi bagenze maaso n'okubeera nga beesimbawo, abaagala okufuna kaadi z'ebibiina eby'enjawulo era nga beetaaga okubeera nga oboolyawo bagenda mu Parliament. N'ekiri eri omulonzi gwali eyo okulaba ani alinawo obusobozi n'okubeera nga akyusa oboolyawo. Ebyo nno bye mwetaaga n'obatuusaako obuweereza mu kitundu kyammwe nga bwe bigenda maaso n'okubanga ate bibeera. Nze Deni banywanyi mbaagaliza bye munjagaliza. Musikirize tusinkana ate mu mboozi endala mpitirivu z'ekyagenda maaso n'okubeera nga nkolako ate kw'oteeka n'okubaleetera ku mukutu guno. Wabula byo bwe bityo bwe biri. Kyagulanyi olunaku olwaleero ali mu bitundu bya Iganga era tugenda beera nga tukuwa updates ku buli kimu ekigenda maaso n'okuba nga ate era kitambula. Nze Deni akuume atakuumira mpeera subscribinga likinga sharinga ate era tusobole okubeera nga ensonga tuzitambuza butereevu nnyo nnyini ddala. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.